tuuka matwale agamanyiddwa nga age Ukraine bitundu bya buvanjuba atutegedde nga matwale mukwano gwange age Donetsk waliwo ekibinja ky'abakoleya era nga nakyo batugamba mbu kimaze okubanga kituuka. Abasajja obudde buno bagezaako taking positions buli omu kati yeekwata nfu lugenda kutandikira wa affe ng'abakoleya tutandikira ludda wa okukwatizaako kitaffe amanyiddwa nga Vladimir Putin. Embeera n'obwetyo bwefaanana eri gwe wenna omulungi akyatambudde naffe olunaku olwaleero. Omwogezi wa Pentagon kitebe kya byakwerinda ggwanga limanyiddwa nga lya America ono bamuyita Brigadier General Pat Ryder kabwejumbira bw'ati avuddeyo n'akatutema agambye nti bakyagenda maaso n'okwongera okubanga balondoola luta enneeyisa y'abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya North Korea na buli kyonna kibagenda okugezaako okubanga batyo mukwano gwange bakola tugenda kwongera okubanga tukirondoola paka bwe tunaakakasa nti bali mu ddwaniro ebisigadde tulyoke tusale mukwano gwange ag'enkolwa. Ababadde bakyali ku olwo nga n'ekitundu ekimanyiddwa nga Selidove abasajja barasha bakiwambye. Tugambye nti Selidove abasajja ab'eggwanga erya Russian Federation nakyo ekitundu mukwano bakiwambye. Kino kya bannaffe ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. Ndaba wano bendera z'omusajja ow'eggwanga erya Russia abasajja bali mu kuzitimba bali mu kubanga baziwanikayo baziwanika nga mu bwengula nnengera chopa mu kitundu ekimanyiddwa nga Selidove abasajja kibagamba ne kimaze okubanga mukwano gwange kitwaliddwa. Era wano kukakasa mukwano gwange ebiriyo bagenda wolaba awali obupande obwoleka ekibuga nga bw'ojja okulaba nti welcome to Kampala city. Kati ebipande ebyo ne mu ggwanga lya Ukraine munywanyi wange gyebiri. Kati ndaba wano ekipande kya welcome to Selidove town. Kati abasajja abarasha beekubisirizaawo ebifaananyi ne batulaga bakyali babwe nga bali mu kuwanika bendera ku bizimbe waggulu okulaga nti ekibuga kimaze okubanga lwakiri mukwano gwange kigenze. Wabadde omukwano gwange sabbiiti nga bbiri emabega olutalo kakuuse ng'omusajja omurasha atakula ekibuga kino anaagezaako buli kadde okubanga ateezinga amagye ga Ukraine agabadde gakikuuma anaga gatuuse okubanga gatendewalirwa. Fire power yatuuse okubanga esukka ku kyolowooza yasuuse mukwano gwe kyobadde olowooza. Era kati okutya okw'amaanyi okuzzeewo akuli ku kibuga ekimanyiddwa nga ekya Pokrovsky kubanga ono Selidove bakugamba atuulidde ddala ku nkingiza ate z'ogubuga ogumanyiddwa nga Pokrovsky bakafaananyi ng'omuntu ayagala kuwamba kibuga Kampala ne bagamba naye kati amaze okutwala Nateete awambye bwayise. Kati gwe kitwale nti Nateete ye Selidove ate kitwale nti Pokrovsky ye Kampala olyoka otegeera obunkenke abasajja balimu olunaku olwaleero. Ezo z'embirigo olukalu lwa Bulaaya ggwanga lya Ukraine ewali olutalo kafungula nkete mukwano gwange olukyatambudde. Leka tugende mu bitundu bya Middle East. Tugenda mu matwale mukwano gwange ga Middle East tetusobola kubanga twawukana n'ekyo ekiri waliri mu Rwanda olw'e Gaza. Embeera gyeyongera buli kadde okubanga bwetyo mukwano gwange ebeera nzibu ddala. Abafirisuuti ebyaddala bali mu kuttibwa era bw'otuuka ku ddwaliro erimanyiddwa nga Kamal Adwan Hospital bino byankuwa byamalya ga byamisana wano e Kampala. Nkiddamu nti gano genzija kati ku Kamal Adwan Hospital gavuddeyo katikati abamu badde mu kyawunya ku gwaddyo abasajja ne balumba eddwaliro balirumbye. Jjukira eddwaliro lino lunaku lwali lwa Sunday wiiki gye tukubye emabega abasajja abayudaaya bazinga ku Kamal Adwan Hospital era direkita w'eddwaliro akanda bagamba nti bannange atuyina obwana obuto buli mu incubators buli bubi atuyina abayi bali ku oxygen. Omuyudaaya yagamba generator zonna muziggyeko omanyi tekyali masannyalaze mu Gaza bakuuma kye bayita Gaza nga yenna ateekeddwa okubanga obulamu bw'e Gaza ssebo nga buyimiriddewo ku lwa ggwanga lya Isirayiri. Ye Mukama Katonda n'abakuumiraawo naye nga nkubuulidde nti Omuyudaaya yaliisa yanywesa yakola buli kimu kyonna Abafirisuuti. Amazzi njagala nkutegeeze nga bwe tulina wano aga national water kati n'agakola e Gaza gava Isirayiri baagasalako dda abayaaye. Amasannyalaze nga bw'olaba gano agawumeme agabuna Kampala agakola e Gaza gava mu Isirayiri. Kitegeeza w'omunyiriza wonna wali nga switchinga off era olutalo lwe lwatandika bajjako amazzi ago agali gagenda e Gaza bajjako amasannyalaze agali gagenda e Gaza. Emmere yayitanga ku booda n'eyingira Gaza nayo ne bagisalako mu bufunzo balaga nti mukimanye mmwe nti obulamu bwammwe ffe ababuvunaanyizibwako
beewa obuyinza bwa Katonda. Kati abasajja bagerengitanya mu malwaliro mu Gaza ne bafuna generators ezibadde ziddukanya emirimu gy'amalwaliro, ne bafuna zisola, byonna nga biddukanya emirimu gy'amalwaliro. Kati ne bano bootegedde ababadde ku oxygen, ababadde mukwano gwange mu zi incubators, bonna abadde beetaaga amasannyalaze gano agazi generator. Ku Sande Omuyudaaya bwe yajja ku Kamal Adwan Hospital, generator yazikuba bukubi bbomu ezo zo ne zivaako. Bagenda okulaba ate nga emirimu gikyatambula kinnawadda mu ddwaliro, ne balumba sola nazo ne bazimenyamenya, ne batandika okuba nga bakwata buli kimu. Abataakwatibwa ne basigalawo. Bulwadde nkugambye abamu batandika okubeera mu mbeera eyataasulewo takeese n'ebiringa ebyo. Lwaki? Anti omusajja bw'amala okuba nga bw'ati ayingiddewo n'atuuka okuba nga akola effujjo, munnanga abasawo abamu bakwatibwa ne batwalibwa. Abaasigala nabo ng'okutya kw'amaanyi. Kati ly'eddwaliro eryo tekyamalidde basajja ba ggwanga lya Isirayiri, akimanye nti genfuna wano galaga nga abantu bana bafudde. Abantu bana kiddamu nti no mukwano gwange battiddwa ku ddwaliro lye limu. Embeera gye battiddwamu Mukama Katonda yamanyi, naye nga batugamba bana battiddwa, ekyennaku kubaddeko n'akaana. Baba na 10 bali ku bisago eby'amaanyi ddala. Ndaba ekitongole ky'amawulire ekya Wafa News Agency kimaze okuba nga kitubbidde ku mbeera bw'etambula wano. Waliwo akatundu ke bayita Al Sahaba, ekyo kitwale nga bw'olaba junction nate ku nguudo munywanyi. Kati wana amajja g'eggwanga lya Israel gasazeeko. Ababadde bajjibwa mu bitundu ebyenjawulo nga bakoseddwa bajja ku ddwaliro, ate bakyabaganya bagamba please amakubo magale mukwate liri. Embeera gye nkuyimbira obudde buneefa Gaza. Nkulaga ki abantu bano kye bagenda mu maaso n'okuyitamu olunaku olwaleero. Tubadde tukyali ku eno Kamal Adwan Hospital, amalala genfuna atugajjo wano ku Al Qudus Hospital. Eddwaliro liri mu kitundu kiyita Tali Al Hawa. Ojja kisanga mu bitundu maserengeta ga bugwanjuba, southwest, amaserengeta ag'obugwanjuba ag'oluwannanda lw'e Gaza. Batulaga Israeli Atilale S18 wano mu Al Qudus Hospital, kitundu ky'Tali Al Hawa. Gwe kimanye nti agava e Gaza gonna gakwata mukwano gwange ku kufa, agakwata kukkirira kalannamu, ate wali kisana akamu n'akettondo. Bino nno binyiiza abasajja ba Hezbollah. Buli lwe bawulira okufa okuyitiridde mu luwannanda lw'e Gaza bibanyiiza, era n'olwaleero abasajja banyiize. Okunyiga kwabwe tebakwogerera, bakulagira mu bikolwa ne batusobola okuba nga bako ne kye bakola, okulaga nti Omuyudaaya osusse w'olina okukoma. Naffe leka tukulage ku kye bayita vibe, onootuuka okuba ng'otenda. Netanyahu olwaleero akikkiriza nti Hezbollah ekyalina amaanyi, anti esobodde n'okuba nga bwetyerumba netta Abayudaaya bataano balamba bafudde. Abayudaaya 9 bisago by'amaanyi ddala. Bino nno byonna bibadde mu mambuka g'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri. Kati tuvuddeyo mu Gaza, tuzze wano kati ku mbiranye wakati wa Hezbollah ne Isirayiri. Tutegedde nti Abayisirayiri 5 battiddwa, naye nga bibadde mukwano gwange ebikompolo bivudde munda mu ggwanga erya Lebanon. Age mawulire genfuna wano. Bannaffe aba regional council y'ekitundu kye bayita Metulla batugamba okusira ku mawulire aga Channel 12 ga ggwanga lya Isirayiri. Batugambye nti abantu bano abafudde 5 4 foreign nationals, abana babadde bagwira. Tebatubulidde bava mu nsi ki, naye nga badde bagwira yadde nga bafuuka bannansi b'eggwanga erya Isirayiri, kubanga ajadde bakolera emirimu gyabwe. Era nga batugamba abamu ku bo babadde bakozi, naye nga basajja bakolera ku amasamba ag'ennimiro genjogerako. Bwe batyo nno batugamba kyekyo ekibaddewo. Era ng'okusira ku mawulire okuvaako mu bannaffe bano Abayudaaya batugamba nti 2 projectiles were identified crossing from Lebanon, ne zikuba ekitundu kye bayita Metulla. Abasajja Abayudaaya batugamba ate wabaddewo n'ebikompolo ebirala 30 ebibadde byolekedde Central, Upper and Western Galilee regions. Byonna omusajja mu Hezbollah abadde alumbye. Wabula batubuulidde nti emu ku bikompola bino basobodde okubanga babikwatira mu bbanga, ne batabiganya kubanga lwakiri mukwano gwange byolekera, ate okubanga bikosa n'okwonoona sinakindi n'okutwala obulamu bwa bannaffe ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri. Kati ate munda mu Lebanon abasawo baabano 3 battiddwa, ambulensi 2 zikubiddwa, 2 balumiziddwa. Katugende mu nsi y'e Lebanon. Ggwanga lya Lebanon, Middle East. Munnange njagala nkutegeeza okusira ku mawulire genfuna ku budde buno abasajja bakulu batugamba tawuni bagiyita Zafta ojja kisanga mu maserengeta ga Lebanon.
nigitegeredde abasawo abattiddwa abadde mu ze ambulances kuba akafaananye ng'abasajja basitudde endeege zikubye ekizimbe abafudde bafudde wamu n'abalumiziddwa wakati mugenda maaso n'okunoonya bano tubataasa tutya abasawo ne bagamba mujjeyo ambulance tudduke tujjeyo abalwadde tubatwala okujjanjabibwa ate abazze mu ambulance okutaasa obulamu abo Netanyahu tabalabako ebigoberedde embeera gy'ogenda maaso n'okubanga bw'otyo mukwano gwange ogoberera awo nawo ne tuvaawo mbirembere bwe tumala okubanga tuvuddewo mukwano gwange mu matwala ago njagala tukkiriziganya obudde buno nkuzzeyo ku lukalu lwa Bulaaya katonotono amawanga ga Bulaaya agamaze okuba nti gateeseteese bannansi ku lukalu lwa Bulaaya babagambye mutandike okutereka emmere mutandike okutereka bannanga amazzi mutandike okutereka ku gaasi mu mukozesa empolampola amusitookinge buli ekyetaagisa for a nuclear disaster babagambye kigenda kubaluka bano bannabulaaya European Union yerimu kubanga bwetyo mukwano gwange era alika bannansi baayo babagambye nti mweteeketeeke abayina zibankas wansi abayina zibasements wansi mutandike okusitookinga emmere waliwo ekijja abazungu bano oyinza n'okubanga weebuuza balya mmere ki ekyamazima babikola bo bennyini babiraba ate nga bye bakola nga babirabira ddala nti kwegamba byakabenje abafaanana ng'omwana omuto ajja akwatirira essigiri ng'ate yengeredde bambi yojja kukkiriza nti abatamanyi kikyakola emala kumwokya n'alyoka akkiriza n'awoloma naye bano nkiddamu nti bakwata ku ssigiri nga bakimanyi nti eyokya era nga bakimanyi nti esobola okubaluma kaakati byonna babikola naye nga n'ekibivaamu nga babitegeeredde ddala kibavudde batandika okuba nga bateekateeka bannansi baabwe amawanga aga European Union nga gakola omulimu guno njagala nkubuulire abamu batuuse okunenya bannaabwe nti mwakeerewa dda abaffe twatandika obateekateeka mwezi gwali gwakubiri and indeed okuva January ne Feb omwaka guno waliwo amawanga gatandika okuteekateeka bawanayinki ne batandika n'okuba nga balaaliko okugula eddagala ery'enjawulo waliwo eddagala eribateekateekera abantu nti singa obawo nuclear disaster yonna osobola okumira ku mpeke zino ne ziba nga zikuweweezaamuko ne zikuyambako n'okuba nga osalwakiri omukko ogufaanana okuba nga gukyali mulungi kaakati babagambye n'emmere mutandika okugiteekateeka mutandika okuteekateeka emmere kubanga ebijja bigenda kubanga binene ndowooza bino tunaabyetoolako gye bujja osobola okuba nga otegeera bannabulaaya bye bakola nga balaba n'akabaata akabivaamu nga babimanye kati batadde bannansi ku bunkenke nga bw'ogenda okwongera okuba nga obitegeera katuddeyo ku bitundu by'abaswahaba ggwanga lya Yemen bano basajja ba ggwanga lya Amerika n'Abangereza abalumbye eggwanga lya Yemen basazeewo ne bagamba katuddeyo tulumbe abaana batufuukidde ekyokoola bano baani ngamba abahuuthi be ba Ansarullah movement basajja bakubi balungi bamaze ebbanga ddene nnyo nga bagenda maaso n'okuba nga bazoganya abasajja Abaisirairi bazoganya Omumerika n'omusajja Omungereza naye nga byatandika bitya byava musajja Muisirairi kubanga bw'atyo akijjanya ab'e Gaza n'abattanga bw'ayagala nga tewali yenna amukuba ku nsoloboto nabo bali mu kwekalakasa kwabwe ng'ab'e Yemen ne bagamba kati amazzi aga Red Sea tugaggadde paka nga Isirairi ekomeza ekitta abantu mu Gaza kakati Abamerika n'Abangereza ne batuula ne babuuza nti ani ayagala okulemesa Isirairi okutta abantu bagenda okukizula nga muhuufi nti akoze ekyo wa Yemen nti agadde amazzi aga Red Sea ne bagamba tugende tumukube tugende tumulemese tayina kulemesa musajja Muisirairi kubanga akola ekitta abantu nga bw'ayagala wakati mu kusapootinga ekitta abantu mu Gaza Amerika n'eyungula emmeri ne baleeta endeege Abangereza bakola kyekimu n'abasajja Abajamani ne bakyali baabwe abalala era ojja kwesanga newankubadde baleeta bino byonna naye byagaana okulemesa omusajja omuhuufi okubanga bw'ati ateeka mu nkola kye yasuubiza yabagamba njabba kuba nakati akyalumbisa era emmeeri agenda mu maaso n'okubanga bw'ati azizoganya ezisinga zatandika okubanga zeesalako ne batuuka okubanga beenenya ekimanyiddwa nga Red Sea gyebuvuddeko bano batuuse okubanga balumba eggwanga lya Isirairi era ekibuga Tel Aviv ne bakinyugunya mu missile ngamba abasajja bahuufi bamala kinyugunya mu missile jjukira nti yo Mumerika n'Omungereza bakugamba ekintu kimu tewabawo yenna asonga olune mu baana abo nga bakola ekitta abantu oba basse bameka gwe baleke ffe tumanyi kye bakola kaakati yo omuhuufi agamba tetujja kusirika kati omuhuufi bw'atasirika nga Abamerika basituka nga bagamba tuzze kubonereza lwaki wabadde olemesa Isirairi okukola ekitta abantu kaakati balumbye olwaleero
agambye nti abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Amerika basitudde n'Abangereza mukwano gwange ebikola ne balumba era omwalo gumanyiddwa nga Hudaida gwe gusinze okubanga guzigudde mu zibadde bomu abasajja zibasudde nga beeyambisa mukwano gwange endeege zaabwe ndaba wano Hudaida University ojja gisanga mu disitulikiti bayita Al-Hawak abasajja basobodde okubanga bagirumba lunaku lwakuna Alimasira television gyenzijako bino batulaga video ng'omulimu bekoze abasajja b'eggwanga lya Amerika asebo ne batuuka okubanga balumba university bababuuza ki ekibalumbisiza university kaakati biibino mbiraba okuvaani Brigadier General Yahya Sari yayogerera eggye ly'abasajja Bahouthi munda mu ggwanga lya Yemen avuddeyo n'agamba nti mbatuusako obubaka obuntumiddwa mukama waffe Sheikhul Islam Abdul Malik al-Houthi yakulira abasajja Bahouthi bawulira aba Ansarullah movement bamutumye Brigadier General genda obalabulo bagambe mu nnaku ntono nnyo tujja kino kye bakoze okulumbagana ebintu bya bulijjo tugenda kusituka tugenda kujja bajja tulaba mubagambe batwesunge so tukyalindiridde okulaba ki ekigenda okubanga kiva mu basajja Bahouthi okwanukula Amerika n'omusajja ow'eggwanga erya Bungereza leka tumale okugendako mu matwale ga Ssemazinga wa Asia aggwanga lya India aggwanga lya China bagugulanye okumala akabanga naye kati gye butuukidde olunaku olwaleero alwakiri waliwo ebituukiddwako mawulire ge tufuna okuva mu booluganda bano mukwano gwange abali mu mukago ogumanyiddwa nga BRICS naye ng'abadde beetakulatakula na sometimes nga beeyuza n'okweyuza amagye aga Buyindi olumu ne galumbagana aga China ne galumbagana ag'abasajja Abayindi asirwakuba nti lutalo lwa namaddala nedda waliwo mukwano gwange akafo akebakayaganira nga boolaba mukwano gwange akazinga k'emijingo okamanya akazinga k'emijingo gwe muzeeyi ne gundi baamala kukkaanya naye ndi ebintu bya bulijjo namwe byakufa kuleka ffenna tukakozesa ekyo ne kiggwa kati bano Abachina n'abasajja Abayindi bonna nno jjukira abantu bakwagala kubanga buli kadde buli omu abaana y'amatwale tayagala kumuggyako yadde an inch teriyo n'omu akkiriza kati balina akatundu akabadde kabakayaganya sebo nga ne sometimes beekuba ba border guards aba China n'ab'eggwanga erya Buyindi abamu ne basonkereza ne bannaabwe ne beekuba era wabadde omukwano gwange obunkenke bw'amaanyi okumala emyaka n'ebiseebo wabula Mukama Katonda wa kisa nti olunaku olwaleero abasajja bakulu oluvannyuma lw'okubaako mu ntuula eza BRICS gye baatuuka okubanga basinkanira njogera ku Narendra Modi akulembera ggwanga lya Buyindi Xi Jinping akulembera ggwanga lya China baatuula wakati nga ne musajja mukulu Putin abasabye nti bannange ekintu kye tuzimba kinene okusinga obutundu bwe mukaayanira kye tuzimba kinene ekiyinza okumenyaamenya omukwano n'enkolagana n'entegeeragana y'ekintu ekinene kye tuzimba ako katono mukamale temukanyingizaamu mutuule nammwe tweyise ng'abantu abakulu abayaye baatuula nga bali mu kibuga Kazani eky'eggwanga lya Russia n'abaako baatuuka okubanga bamumuunya so buli omu nadda ewuwe oli nadda Beijing n'oli nadda Delhi ne batandika okubanga lwakiri bawuliziganya era bigenza okumaliriza nga bakkaanyiza okubanga lwakiri mukwano gwange enkaayana ezibaddewo na buli omu okutuuka okubanga bw'atyo akyojja munne abagambye ebyo tubimale n'okuva n'olunaku olwaleero tetuddamu kkayanira katundu ako n'ebirala ebiringa ebyo tuli baana bande ya Nakalama mukago ogutugatta ogumanyiddwa ng'ogwa BRICS batuuse okubanga babiteeka ebbali bwe tumalawo nkuyingiza munda mu ggwanga erya Buyindi tumale okugenda ku mukolo ogumanyiddwa nga ogwa Diwali luba lunaku naye nga luba lukulu era olw'omwaka guno basazeewo balukuze leero ku Lwokuna yadde ebitundu ebimu by'eggwanga lya Buyindi bajja kulukuza lunaku lwankya ku Lwokutaano Diwali luba lunaku nno lwa byamagero ky'olina okumanya abantu bano njagala nkutegeeze bagamba lwe lunaku lwe tugenda mu maaso n'okubanga tukuza ne tutendereza ku Katonda waffe Katonda nga tumusaba tugirewo ekizikiza aleete ekitangaala lunaku lwa kugoba kibi nga twaniriza mukwano gwange ekituufu atugoba enzikize ntuleeta ekitangaala atugoba sitaani tuyingiza Katonda mitima gyaffe kale ekyamazima bw'owulira ebigambo gambe bifaananako ng'ebyo oyinza okulowooleza ddala nti bambi kyandibanga abasajja bano balina eddiini mitima gyabwe wate omuntu agamba tugoba sitaani mu linnya lya Mukama tuyingiza Mukama mitima gyaffe bafere bano abasajja balina bakatonda abasoba n'ekikumi era olunaku luno njagala nkutegeeze buli omu ng'alina Katonda we gwasinga okubanga akiririza olunaku olw'eggulo limu
kati nga leero otegedde olunaku olukulu lwakuna leero naye olunaku lwajjo ku lwokusatu twabadde mu matundiro nga buli omu ogula katonda wo gw'ogenda okuzza obujja mu mwaka buli mwaka katonda w'oteekeddwa okumuzza obujja oba okitegedde wuliriza olyoka otegeere nti ensi eno mukwano gwange gwalowooza nti yakula nnyo ne tumanya ne katonda kumbe waapi kati mu buyindi nkiddamu nti ku lwokusatu abantu babadde mukwano gwange mu kugula bakatonda gwenga bwolaba nti ogenda mu krisimansi ogenda mu yidi ne muyiikirwa amanzaali tugule embuzi tugule ennyama kilomeka gula piraawo ogula biki abantu kololo tulya kacereceere akalungi bye muba mu sitooki nga tugule enkoko tugule biki bano bagula bakatonda katonda oyo aba agenda tuyamba okuba nga atuyisa mu mwaka bulungi ddala ddala kyoteekeddwa okumanya era wakati wa okitoba n'omwezi ogwa novemba wakati awo njagala nkutegeeze nti abantu buli omu aba agezaako okuba nga bw'ati afumiitiriza nti omwaka ogujja gwennyingira ngwagalamu ki bw'oba nga ogwagalamu bufumbo olina okugenda n'ogula katonda akwasaganya obufumbo obanga ogwagala mu bugagga olina okugenda n'ogula katonda akwasaganya ebyobugagga wuliriza amawulire kati balina katonda gwe bayita lakishimi ono batugamba nti olunaku lwajjo yatunze nnyo shadu la ilaha illallah katonda lakishimi yatunze nnyo abantu bakooye obwavu baagala bugagga bagamba gwayagala obugagga ate nno katonda oye mukazi naye agaba obugagga era kati ku mukolo ogwaleero gwe bayita ogwa diwale buli makojja gasanganga abasinga okusinzira katonda gwe waguze kale nowulira n'ogula katonda kitegeeza gye wamuguze bamusuubudde n'abamusuubudde balina gye bamukolera oba bye biki waliwo abakola katonda ne wabawo abajja okusuubula bakatonda kati mmwe ne mujja ne mugula bakatonda ne mubatwala bakatonda babawe byonna bye mwagala kale nno ne diwaali nkiddamu oyo katonda mukazi naye agaba bugagga bamuyita lakishimi ku lunaku lwa diwaali yatunze nnyo olunaku lwajjo kakatonda kano bakakola naye nga olaba ettaala ya sitima oba eno ettaala gye tuyita ey'omukono kugamba sayizi ne katonda oyo bw'aba yenkana mu sayizi naye oteekeddwa omukwata n'obwegendereza bw'omukwata nebba mwanyiiga nakuba obwavu oliriza enzikiriza mwana wange asooka ti mu buyindi olunaku olwaleero abantu njagala kutegeeza nti ng'oggyeko ekyokuba nti balina okubansa ebimuli wonna naye amaka gaabwe na buli omu ekyalo lwakiri kwawangalira oteekeddwa okuba ng'otulaga katonda nabakigwe waleese ne tumanya nti gundi anoonya bugagga gundi anoonya mukazi gundi anoonya musajja kati ate waliwo n'abaagala ebyobufuzi waliwo abanoonya ebyobufuzi nti nsobole okuba nga mpitamu ku bwa gavana abo nabo balina katonda owaabwe kale nno lunaku lwa diwaali ggwanga limanyiddwa nga lya india embeera y'obudde njagala nkutegeeza ekyayongera okuba nga etuzoganya ne wana e Kampala waliwo abagudde mu nnyanja 6 balamba bafumira mbu girabiddwako naye aleka mmale okutegeeza mukwana ekibadde saidi wali eri mukwano gwange Taiwan Typhoon Kongori bamuyita Typhoon Kongori eyo mbuyaga tolowooza nti njogera bakongo nti bakongo linedda wabula Typhoon gye bayita Kongo abakyalidde mu Taiwan mbeera sinnonje olunaku olwajjo nakubulidde mukwano gwange ebyagudde mu ggwanga limanyiddwa nga erya Spain semazinga wa Bulaaya naye kati tuli ku semazinga wa Asia twolekedde ekizinga kye bayita Taiwan batugamba ono yakyasinze mu bbanga lya myaka 30 eri mu Spain nagambye embuyaga gye bafunye n'amataba babadde tebannagifuna okuva 1973 gy'emyaka 40 n'omusobyo kati bano ab'e Taiwan kino kyebibaguddemu babadde tebannakifuna mu bbanga lya myaka 30 amasomero gonna gaggadde emirimu gyonna giggadde supermarkets zonna nzigale in fact batulaga supermarkets ez'enjawulo zisigadde temuliimu bintu byakugulwa embuyaga nzibu etikkula obusolya bwetebutikkula enzigi eziggula bwemala okuzigula n'empewo olw'okuba nti ejja n'amaanyi etandika okuba nga bwetyo etolayo ebiri mu masa byonna ng'efulumya kati embeera nno bwetyo bwefaanana kyannaku embuyaga edduka supiidi ya kilometers 200 buli ssaawa kati nno yembeera gye tulimu olunaku olwaleero era batugamba etuuse ku ddala lya category 4 hurricane bwetyo bwetandise okuba nga ebatwala entatinda era bwetyo amawulire mangi muzukulu wa Kasujja akunojjoleramu manojjolere agamba obamba wedino bakatimba werirwa lyemba nsobodde okuba nga ntuusaako amaaso gange lyenkanyuga n'osobola okuba nga bwotyo mukwano gwange omanya ensi bwetyo nno munywanyi nga bwetambula naye katono nnyo okusira ku mawulire genfuna nate mukwano gwange obudde buno abasajja bakulu batugambye nti lwakiri poliisi ey'oku mazzi ggwanga lya Uganda ebadde ekyayambayambako okuba nga enoonya
abamu kwabo bakyali missing oluvannyuma lw'amaato abiri okubanga lwakiri mukwano gwange gayise mu nnyanja Victoria. Amaato bwe gatyo gabbidde, emirambo 6 nkubuliddeko sofa gye gyakamala okubanga gyekasiddwa abasajja bakulu gye bannyolodde egirabiddwako. Naye nga batugamba empewo ebadde nnyingi, simanyi owulira ebiri mu nsi obigattaganya n'ofunamu ekyokuyiga oba nedda. Bino kati nkuleese mu Uganda. Kakati nno Marine Police mu bitundu bya Kira region bakasizza mu bino mukwano gwange ebyabaddewo era ne batugamba okusinziira ku Bruno Sunday. Bruno Sunday ono ye Commander Victoria East Zone agambye nti ekyamazima kali mu kire kya keeseza olunaku olwaleero beera bwetu bwe yabadde tugenda okumalirizanga ku kizinga ekimanyiddwa nga Kisiima kyekimu ku ebyo ebirinaanye ewagudde enjega. Abasajja okuva mu kitundu ekibugambata eri mu Jinja waliwo gwe bayita Gofini Okite emyaka 35 ne Moses Opukiro babadde bali mu kuva ku kizinga kino ekyekisima saawa 2 za kiro. Laba embuyaga bwe yazze ey'amaanyi neekwata akaato kabwe ne kavunika bali ku liyodde. Kitta nkimanyidde ennyanja yatta muvubi. Kati oluvannyuma abongoma z'okutegeera mukwano gwange abafudde wali eri ekisima twagenza okumalizanga abasajja babadde bana babadde nno batambuza musenyu nabo ne basanga embeera y'emu ku lyato. Hirale Mulondo myaka 22 wa Bugiri District, Franka Jimere ono wa Mukono Ntenjeru, Ezekeri Isabiri yavayiganga n'omusajja yategereseko Elia Saddam Wema Yuge bwe batunabone batuuka okubanga babbidde embeera bweto bwefaanana. Kimanye nti okyali ne nannyini waka muzzukulu wa Kasujja Kalule. Programu Mpulidde Kamenya. Mukwano gwange ng'oli musanyufu wadde Arsenal wagikubye. Afande kati nesunga kujaguza buwanguzi buddako. Buwanguzi buddako? Kyogamba wakyusizza ttiimu? Nedda afande, njaguza buwanguzi bwa muwala wange yafunye points 2 mu bigezo bya A-level ebyakaggwa. Okakasa? Mario ono owaffe okuva mu kikuba mutwe SS yekikoze atyo. Olina okumbulira ekyama. Sirina bukodyo bwe nakozesa afande, nakola kyonna ekisoboka n'atakola nsobise nakola. Omanyiza nava mu ssomero nga ntuuse mu sini ey'okuna oluvannyuma lw'okufunisa maama w'olubuto. Kati kakodyo kyakamutuusiza ku buwanguzi? Ekyo kyangu afande, tubadde tutuula wamu naye ne tumanya engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe n'ebyayitamu n'okumuyamba mu byetaago bye ng'abazadde. Ekyo kizaamu amaanyi. Njagala nange okulaba mutamani wange ng'atambulira ku mulamwa oba oli awo alisikana ne muwala wo ku yunivasite. Oli mutuufu afande. Kakasa ndi mutabani wo ali ku mulamwa ate nga nawe wooli okumulabirira n'okumuwabula mu lugendo olwo. Twegatte ku Bold League Movement ffenna ng'abazadde n'abakuza tuyambe abaana baffe okutuukiriza ebirooto byabwe nga bakola okusalawo okulungi okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Tukuze abaana abekkiririzaamu basobole okutuukiriza ebirooto byabwe okwebeereramu nga batambulira ku mulamwa ogunaabasobozesa okutuuka ku bigendererwa byabwe. Obulamu obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu ng'eyambibwako USAID. If you're ready to view, hey, we are ready to move. I love the way the sun shines on my face, as I sit back and enjoy my space with sky view in my head. Sky view. I feel I can fly. Womera Skyview Orange Citrus oba Fruite mu kacupa ka mililiters 320 oba mu lita 2. Weefuniremu okuva ku dduuka oba ku supermarket ekuli okumpi. Skyview, go extreme. Akolibwa Riham Family. Naye musajja gw'onsobedde buli lunaku oyongezaayo ensalosalo simanyi buzibu ki. Saawa zino tugenda mu mateeka. Ebyange si bya mateeka ejjambya yegenda okulamula. Temukyetaaga kuyombagana mutuuke n'okutemagana olw'ensonga z'ettaka. Aba Otakula Investments bazze okugonjoola ensonga ezikwatagana n'eby'ettaka. Oyagala kupunta ttaka lyo okumanya wa werisalira. Balina abapunta abakugu abagenda okuyambako okukubira ettaka lyo awatali nkaayana ku ssente ensaamusaamu. Ekyapa kyo kyabula oyagala kukyusa
ebyapa oba onoonya mpapula eza letters of administration. Bakulaakulanya amataka ssaako n'okuzimba amayumba bwe muba mutegeeraganye. Basolooza kw'ossa n'okuddukanya ebizimbe ebipangisibwa. Aba Otakula Investments basangibwa Kagoma opposite n'amafuta ga Aluban ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo bakubireko ku 0704 49 91 oba ku 0772 55 03 63. Otakula Investments bakafulu mu kugonjoola ensonga z'ettaka. PAL FM ekutegekedde gunjuka ne PAL FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna. Ng'era ku mulundi guno gunjuka agenda kuyindirako Etihad International School ekira mu Kira Municipality okuva nga 14 paka nga 28 Desemba 2024. Kati wandiisa omwana wo leero wano ku reception ya PAL of Africa Radio okuva ku myaka 6 paka ku myaka 18. Tumubangule mu gunjuka ne PAL FM. Wagenda kubeerera bamashika ab'enjawulo badokita n'abantu abatutumufu mu ggwanga. Beera mwangu wandiisa omwana wo. Okumanya ebisingawo ku gunjuka 2024 kuba ku 0700 35 455 oba ku 0200 926 7 Gunjuka awagiddwa Etihad International School ne bitegekebwa 17 PAL FM ekkulu ly'omuntu wa bulijjo. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune aljannatu ghaaya basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti emu 4 noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidiki ku noti 7 noti 3 8 63 16 oba Chairman ku noti 7 noti 2 8 7 2 aljannatu ghaaya. Eddakiika esigadde 22 okukoona ssaawa 10 olweggulo olwa lunaku lwakuna. Nkweyanza nnyo okuba nti okyatambudde ne Mpulidde Kamenya ne PAL FM. Kamala okutegeeza ba Moze Habo and Beauty Center abajjanjaba obumonde ku matu, enkovu ez'okulusu, ensundo, enkanyanya mugaba so nga bakendeeza n'embuto ennene. Bajjanjabi biwalaata n'abamasa mu myufu twabaleetedde ka eye whitening akeerusa bwerusa maaso. Nammwe abalwadde b'ensenke ku maaso mujje tubajjanjabe kw'ossa n'ab'amannya agaluma. Tuyina kasupa charge ak'abaami ne kasupa ledi kano kabeera k'abakyala. Mutusanga ku paaka empya ku kizimbe ekya Global Complex awe mujje okusanga Dokita Moze mukubire ali ku 0704 yongerawo 65 teekawo 87 osembyeyo 94 0704 65 8794 ne ku 0762 95 60 sembyeyo 75. Aba Barista World wali ekawempe bano nno abakugu mu kutendeka abaagala okukola omulimu gw'omutwe ogw'aba barista. Kale no bagamba okuwandiisa kwatandise n'okuba traininga mu intake yaabwe emalako omwaka. Tukutendeka okukola ebika bya kofi ebyenjawulo omuli cappuccino, omuli Spanish latte, flat white wamu ne latte art n'ebika ebirala. Tukutendekera mu bbanga ttono tukkiriza abava ewaka n'ab'ekisulo. Bw'omaliza okutendekebwa tukuwa certificate oluvannyuma ne tukugatta ku mirimu wano mu Kampala ssaako ne wabweru w'eggwanga. Tandika kati olugendo lw'okukyusa obulamu bwo ng'otukubira ku 0701 53 59 31 0701 53 59 ne ku 0779 08 43 sembyayo 39. Ojja kubanga munnango bafuna bulungi. Ate nga ne bannaffe aba Apple Skills tobeerabira bagamba nti oyina ekirooto ekyokulabira ku TV wamu n'okuzannya ebina Uganda. Jangu omukisa guno gwalabise dda. Bali wamu n'aba 7 Films bayita abantu ffenna twewandiise mu kuzuula ebitone byaffe n'okutendekebwa mu kuzannya firimu ezigenda okulagibwa ku KBS TV ne Mon TV. Guno gwe mukisa gw'okubeera serebu oba firimu star weewandiise leero n'emitwalo 10 gyokka ng'otendekebwa okumala omwezi gumu gwokka. Mutukubire ku 0706 33
era yongerawo 33 osembyeyo 97 ne ku 0754 ebikumi 2 osembyeyo ebikumi 5 osobola okubanga bwotyo omanya ebikira ku ekyo. Bamagumba habo clinic bano munnange batuyunga magumba obadde ku boda nomenyeka oba mu mbeera yonna ovudde ku mutino wanukayo olumizibwa mugongo obuli na gouts guno mulimu tugumazemu ebbanga lya myaka 50 asibya akuyiiya buyiiya nedda baba bakafulu be bakolako ebitanda tubirina okivaako ng'omaze kutereerera ddala mujje mutusange ku nkulungo ya kabaka ono ku ngalabi olwo mutukubire ku 070 95 0065 tugambye ku 070 95 0065 bw'otukubira kati ojja kumanyisibwa ebikira ku ekyo. Kanjire nga nsembezaayo kakawa kaffe kali kakawa mpologoma bonna kati ke bayayaanira kakoleddwa mu nteekateeka ya emmwanyi terimba bannaffe ab'obwakabaka bwa Buganda ne bakakolaatira ku miwendo emisaamusaamu buli omu egiri mu busobozi bwe osobola okukafuna mu gulamu za 20, 50, 100, 250 n'ebikumi 5 ne kiro ennamba. Kaawa ono mpologoma mwetaaga nnyo kubanga ayojjuwa z'obwongo ebyo ebirwadde ebyo simanya sukaali bi pressure ono akuyamba okukuumira omubiri. Tugende ku matundiro ag'enjawulo gamba nga ku Muganzirwazza wali Katwe oba ku Agape Shans Kansanga ku B&B supermarket wali Najera Banga fi supermarket Wakiso Sombe supermarket Mukono ne ku Senana hypermarket yonna. Abasuubuzi mutukubire ku namba zino mufune kaawa 0784 43 22 sembyayo 14 ne 0703 62 57 03 bw'obakubira kweyo ojja kubanga oliko kituufu. Kankwebaze gwe mukwano gwange alina ng'ogamba otya Ziki mu Uganda asebe weebale njonna gye mukakalabiza sayidi eyo omubedde John kwayinza ogamba otya munnanga ajja timu Ajuma Semugenze gy'oli agamba atyo omuwala Fatuma Nansubuga katusabe nywera anti batugamba nti enywera yerima kati naawe nywera lulite walima leero oyinza okukoola tomanya. Abalungi tukkiriziganye atumale okuddako mu nsonga ennene wano eri ku lukalu olwa Bulaaya atumale okugezaako okubanga tukuba ttooki mu nsonga lwaki bannabulaaya batuuka okuvaayo ne bagamba bawanayinki okubanga beeteekerateekera ekyo ekigenda okubanga kiddako kirimu biki tugenda tuukayo ffe embinze naawe atumale okubanga mukwano gwange lwakiri tukyekenneenya. Oli wakati mu program Mpulidde Kamenya Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Kale gye tuvudde mbadde mmaze okubanga nkutemezzaako ne nkubulira ekiri ku lukalu lwa Bulaaya. Abasajja bakulu nga bakoze biribiri abamu bye baali batuuse okubanga bawakanya nga bagamba nti tuteeka bannabulaaya ku bunkenge tuteeka ekitundu kino mu mbeera enzibu nti ku binaabawo n'ebitaabeerewo tekyandibadde kituufu okutandika okwewanisa abantu emitima. Munnange byatandika omwaka ogwayita 2023 byatandika nga byakusaaga abasajja ne batandika okugezaako buli omu okubanga akola ebirumya abayaayi. Abasajja bannabulaaya kankubuulire abaatuuka okubanga batongoza baali ba mukago ogwa NATO abaatongoza dduyiro yatambula emyezi gyali 2 naye nga dduyiro ono gwe baali bakola yali ayoleka nti baalina enteekateeka y'okwetegekera omusajja omulasa. Wakati mu kukola dduyiro ono ab'omukago ogwa NATO baatuuka n'okukwata ku mmanduso eza ebiteretebwa ebinene eby'amaanyi. Omurasha n'atuuka okubanga abaanukula n'akola dduyiro we. Ono dduyiro gwe yakola indeed yali nuclear drill nga balaga tewasobola kubeera olutalo wakati wa mukago gwa NATO n'eggwanga lya Rasa okuggyako ng'olutalo olwo luba luteekeddwa okwetobekamu kye bayita okukwata ku mmanduso z'ebiteretebwa ebiyinza n'okusaanyaawo munnange Semazinga Mulamba. Russia kiyakola ng'emaze okulaba n'omulimu gwe baali batandise okukola yamanya balabika beeteekateeka kujja kukwatizaako Zelensky ow'eggwanga lya Ukraine. Ffe tubakolere ki katubeeteekereteekere mu ngeri ennene. Ne bakwata emmanduso ne bagenda mu bitundu eby'Kamchatka ne batandika okubanga banyugunya bannabulaaya bonna we baali ne bagamba nti omusajja mumalirivu. Mungu yasaasira nti 2023 ekyo sinakyo kyamala mukwano gwange ne kikya
bwe kibanga bwali budde obw'embuyaga bwamala ne buta era embeera nedda ku nnomo naye yadda ku nnomo ebigambo byasigala era abasajja bakulu babyewereza mpola nga beewereza omugambo ne tuyingira omwaka 2024 tumala okutuuka mwezi mukwano gwe gwali ga January abasajja bannabulaya ne basuubiza ne bagamba atugenda kukola dduyiro naye ayinza okumala ennaku 120 mu bufunze nga bagamba ayinza okutwala ebbanga lya myezi 4 nga bali mu dduyiro abali mu dduyiro ba mukago gwa NATO nga dduyiro tebagenda mukolera mu kitundu kimu nedda baatuuka okubanga bamugabanya nti gana amajjo for example ag'okuttaka mukolere dduyiro mu ggwanga lya Poland ate mmwe mugende Estonia kino ekibinja kya Air Force kigende kikola edduyiro mu ggwanga lya Germany abanaava e Bungereza mukolo ekyo ate tujja kiwunzikira Romania nti omukago ogwa NATO gwakola dduyiro naye nga yabuna amawanga ag'omukago guno ag'enjawulo kale byandibadde bikomawo naye kye baakola ekirala waliwo amawanga already ge baali bamaze okubanga mukwano gwange batunuulidde ne bagamba nti tumwetaaga tumufuule memba ggwanga lya Finland ono jjukira nti neighbor wa ggwanga lya Russia gyekoma eri mu bugwanjuba bwayo nga boolaba Uganda nti mu bugwanjuba tuyinayo ggwanga lya Congo n'abasajja abarasha mu bugwanjuba yewatudde eggwanga lya Finland ne batandika okubanga bakola dduyiro era bamala okubanga bakola dduyiro oyo omusajja omulasa n'abagamba mukoze ekyekyo ne bagamba tukola byaffe baakoze dduyiro mwezi gwa 3 mwezi gwa 4 gwa 5 bamuuse mwezi gwa 6 nga gutandika butandise era bamaliriza kino omusajja omurasya laba bwatuuka okukwatagana n'eggwanga erya Belarus ne bagamba naffe tugende tukole dduyiro naye ekyennaku ekyeraliikiriza nti dduyiro ono gwe bakola bonna si dduyiro wa bulijjo wakuleeta amagye gano aga bulijjo wabula bakola dduyiro munywanyi wange gwatugoberera nga beeyambisa ebiteretebwa ebyannamaddala bwe kiba kitegeeza nuclear drill nga tuzikwata bomu ez'amannya aga nuclear n'abarasha ne bamukola kino kyatandika okwewanisa emitima gy'amawanga era bw'otuuka olunaku olwaleero mukwano gwange gwatugoberera mu mawanga ag'enjawulo ku lukalu lwa Bulaaya abasajja baatandika ddogezaako okusomesa bannansi baabwe how to respond to a nuclear attack nti senga wabawo embeera y'olutalo olwannamaddala tujambalira tutya era gwe ng'omuntu wa bulijjo nga tonnaba kulowooza nti poliisi eneebaawo ekuyambe nti gavumenti enejja ekuyambe ne gavumenti mukadde aka nuclear attack buli omu aba anoonya butya bwe yeetaasa kati nammwe tuteekeddwa okuba nga tubawa lwakiri measures ze musobola okugoberera okwebereramu muntu ku muntu gwokimanyi nti amawanga gamu baawa abantu obukookolo tuli ku lukalu lwa Bulaaya gye nkugambye nti bino byonna bitambula nga buli omu alaba nga bw'olaba ekitta abantu mu Gaza ensi bwe yakikkiriza kibeere bwe kityo nga buli omu alaba n'amaaso ge era tujja tuuka nga n'olutalo lwaggwadda nga tugamba nti akolo batta abantu baali 800 abaalumizibwa baali 20 oba 24 tulinyumyako binyumire ng'ebyonga ffenna tulaba kati ne ku lukalu lwa Bulaaya bapanga bye bapanga ffenna nga tulaba n'abakulembeze nga balaba naye bakulembera nga bonna babigoberera akati munnange mbadde nkyagezaako okuba nga nkubuulira abasajja batuukira okuba nga bajjayo masks ne baziwa abantu nga zirina okuba nga zibataasa ku gas ayinza okuba nga bw'ati apuluka nga zijja bataasa ku radiation eyinza okuba nga eva mu nuclear attack ziteekeddwa okubataasa mu mbeera eyakanayo kyani mu mbeera ey'akatuubagiro oyo atasobodde kugenda oba olyo mu basements wansi atasobodde kugenda mu zibankers wansi nga toyinawo ogenda kuzisanga lwakiri beera ne mask eno obudde bwonna amawanga yala nkutegeeze gwe mukwano gwange atugoberera abaatuuka n'okukubiriza abantu ne woba ovuga mmotoka teekamu masiki yo kubanga tomanyi biki ebigenda okubanga biddako naye jjukira nti bino byonna ziba preparations ezitunuulira kiki ekijja abasajja nga bagamba wano we tutuuse omwavu wa kufa era wano we tugenda bigenda kubaamu okukwata ku mmaduse y'ekintu ekikambwe nga ki kati kankubuulire ku mawulire genda bowana abasajja bannabulaaya ge batuuse okubanga lwakiri mukwano gwange bawadde bannansi baabwe babagambye mugenda kweteekerateekera ebintu ebikulu bijja kuba bya mirundi 3 ekimu ku 3 kisobola okubeerawo ebibiri bisobola okubeerawo mulundi gumo sinakindi 3 naye mmwe mwetegeke nga mwetegekera ebintu 3 1 a nuclear disaster ekyo kimu ekyokubiri
zigenda kuba cyber attacks. Ekyokusatu tugenda kulaba okukozesa chemical weapons essaawa yonna. Kati bannabulaya ku ddakiika eno bonga abantu babulijjo by the way bangi era basanga beebuuza bano kiki bategeeza, bano bategeeza ki? Naye jjukira ekyo omuntu akibuuza nga bw'agenda okuba nti akola kye bamugambye nti toleeta nnyo malala nga bakubuulidde nti gwefuna gasi mask osirike, gwefuna eddagala bweti ne bweti ndyonoomira nga tabwe zoosirike. Kati omuntu asooka bifuna n'atandika okuba nga bw'ati abuuza naye lwaki bano abasajja mawulire ge tufuna galaga nti mu nsi eza Bulaaya European Union abantu babagamba mu kwetegekera kino ekijja ng'ovudde mu kutegeka for example bankers gye munaatuuka okubanga muwangaalira ziyoyootebwe n'okufuna amakerenda ge tubagambye waliwo eddagala liri awo balikozesa mu kaseera ako okugamba nga embeera yakanayo kyanyize. Babagambye mutuyambe ekitono ennyo, ekitono omuntu atalina ojja kwetaaga stocking emmere eneekumazaako ennaku 3 lwakiri in order to be ready for various potential disasters. Waliwo ekijja, kiki ekijja? Abasajja bakyogera tebakyatula ne batugamba waliwo ekijja. Kakati gwe Uganda maye bagamba babeera babuulirira waabwo nga gw'omunaku okola ki? Bali babeera bakyeteekerateekera ebyo. Gwe genda mu Bamulasa Herbal Center bakuwa eddagala, gwe tereeza bulamu bw'osirike otebenkerere w'olinze nsuulireko emboozi ogoberere ngoberere ku ekyo ekifa mu Bulaaya. Genda mu Bamulasa Herbal Center osirike. Muzeeyi Mulasa yakola mukwano gwe kati ebyamagero ku bantu baffe ababonyebonye n'obulwadde bw'amaaso okumala ebbanga. Nakugambye nti amaaso agaliko ekifu, amaaso agaliko ensenke, abaana bato bali mu primary ne bayina zigalubindi, mugende mufune eddagala ly'amaaso ku ssente ntono ddala. Ani aligaba Muzeeyi Mulasa ne Ssenga Namata balijje ludda gwe genda ofune eddagala ly'osirike. Ennaku 3 nnaku 2 ogenda kutandika okuzibula amaaso ekitabaddeewo ng'osoma n'ebiwandiiko ebiri ewala n'okumpi. Wandika ennamba zino ez'essimu basange Kawempe Mbogo bali ku 076 20 97 12 ne ku 075 26 56 sembyayo 16. Bamulasa bakujjanjaba amaaso oterere gwalina obulwadde bwa ulcers nkugamba yadde zikuyisa mu mbeera kibalina eddagala erigenda okubanga likuwanguza obulwadde obwo. Sukaali bamujjanjaba bulungi nnyo. Abasanyaladde simanya kugulu simanya kitundu ki muzeeyi alina eddagala. Abasajja abadde bakojuba buli ddakiika prostate ng'ekyankalanye agenda bakuwe mukwano gwange eddagala ekyo nakyo obeere ng'okiwona. Ennaku 2 ze bakuwa omusajja ng'otandise okusala ennaku n'emirundi gy'obadde ogenda okukojoba. Akati ekisenge ekyo twakyogedde nnyo naye nkugamba abakosa ku masturbation temwamanya nti oddidde emmotoka ya petrolo gitaddemu diesel kati egenda kuba agenda bakuyambe ng'ekizimba tekinnasamba ddagala nga ingini tennaba kubanga ebanja ate kuteekamu ndala. Bajjanjaba kibayita ekisenge akitegedde njagala ogende Kawempe Mbogo kyamira ku poliisi y'e Kawempe bakubire ne delivery bagikola eddagala likusange wooli bali ku 076 20 97 12 tugambye ku 076 20 97 12 ne ku 075 26 56 sembyayo 16 075 26 56 16 bwe nkomawo ngenda kubanga nkubuulira abazungu kiki bapanga. Adhan ku 19 mwenda
PAL FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Adhan kuchukua mfukatanizi mwenda PAL FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. edduwa ya Adhan ku 17:9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. edduwa ya Adhan ku 17:9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Gano ge mawulire mu bufunze ku PAL FM.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musibye mutabanaffe abatuuliriza wano ku 107.9 PAL FM. Kadde kamawulire mu bufunze ng'ogakusomera nze Nasairu Kaya. Minisita w'ekikula ky'abantu n'abakozi mu ggwanga Betty Amongi alaze obweraliikirivu ku muwendo gw'abaana abatasoma wamu n'abakozi abatulugunyizibwa ku mirimu gyabwe okweyongera buli lukya. Minisita mu ngeri y'emu ng'ali wamu n'ebitongole by'obwannakyewa batandiseewo kaweefube ow'okusomesa abantu ku ddembe ly'abaana n'abakozi okuziyiza okusoomooza kwe bayitamu entakira. Mu mawulire gaffe amalala ate minisita omubeezi ow'ebibamba n'ebigwa bitalaze Lilian Abel atuuse mu disitulikiti y'e Bulambuli okulambula abantu abakosebwa okubumbulukuka kw'ettaka okwaliwo ssabbiiti ewedde. Kiteeberezebwa nti amaka agasoba mu 2 ge gaakosebwa enjega eno era ng'abantu abawerako tebakyalina we beegeka luba. Ago nga tugetedde ebbali ate poliisi mu Kampala ekutte abavubuka 7 abagambibwa okubeera mu kabinja k'ababbi ba pikipiki mu Kampala. Ebikwekweto mwe bakwatidde biyindidde Katwe egambibwa nti yesinga ababbi ba pikipiki n'okuzitema sipeeya wamu ne Nansana mu Wakiso. Abakwate kuliko Kibabi Sufyan ow'Egganda, Kalyango Edward w'Emmende, Kiseka Simoni ow'Enansana, Serada Hassan w'Ennabweru, Ntale Yasin w'Enansana, Isma Ngono Wansanso ne Shamim ow'Endejje. Ago nga gakyali awo ate bo ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti baweze obutalekeraawo kulwanirira mmwanyi era ne bawera obutatambulira ku ntoli za muntu yenna ku nsonga eno. Awo ge gabadde amawulire gaffe mu bufunze kyova ku 107.9 PAL FM. Sigadde nze Nasairu Kaya gakusomera. Musibe bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Keep to the station. 107.9 PAL FM. Hotel Africana ye hotel yokeyo mulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet, meeting facilities, conference halls w'onooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuuza enkuŋŋaana za kuno n'ez'ensi yonna, ebisenge omuteekebwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue kusimu notinya emunya 7775 noti mwenna tubaniriza. Hotel Africana ye hotel y'abana Uganda. nga twolekera omwezi gw'okumanyisa ebikwata ku halal gwe tuyita halal awareness month. Kozesa omukisa guno okuba bizinesi yo abantu maaso bamanye byokola ne byotunda era obakakase nti ddala biri ku halal ng'olanga ne Pearl of Africa Radio ku bbeeyi esaliddwako ebitundu 5 ku buli 100. Kati jangu olange bizinesi yo olwo byokola bitambule ng'olanga ne Pearl of Africa Radio wano ku Odi Kampala opposite ne Odi Kampala Primary School okulina na House of Zaka. Okumanya ebisingawo kuba ku 0200 926 7 langa ne PAL FM ku bbeeyi esaliddwako mu halali awareness month ne radio yo ekubiriza okutunda n'okukozesa ebyo ebiri halal. Kozesa halal ku lw'obulamu bwo, tunda halali okuuma enkolagana yo n'omutonzi wo ne PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
PAL FM ekutegekedde gunjuka ne PAL FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna. Ng'era ku mulundi guno gunjuka agenda kuyindirako Etihad International School ekira mu Kira Municipality okuva nga 14 paka nga 28 Desemba 2024. Kati wandiise omwana wo leero wano ku reception ya PAL of Africa Radio okuva ku myaka 6 paka ku myaka 18. Tumubangule mugunjuka ne PAL FM. Wagenda kubeerayo bamashika ab'enjawulo badokita n'abantu abatutumufu mu ggwanga. Beera mwangu wandiise omwana wo. Okumanya ebisingawo kugunjuka 2024 kuba ku 0700 35 455 oba ku 0200 926 7 Gunjuka awagiddwa Etihad International School ne bitegekebwa 17 PAL FM ekkulu ly'omuntu wa bulijjo. Oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddateekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawewo k'obutonde bwe kakufuuwako. Kebab House Restaurant kye kifo w'osanga buli kika ky'emmere kye weetaaga.